Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka Mayinja Kabanda atandise kaweefube w'okudduukirira amasomero g'obwannannyini okugayamba okudda engulu oluvannyuma lw'okukosebwa omuggalo gwa COVID-19 ng'ayita mu kibiina kye Mayinja Kabanda Foundation ne Crossing Borders International azimbidde essomero lya St Henry's Misiji mu disitulikiti ey'Emitya n'Ebisulo n'abaweerako n'ebisulwako okuli bulangiti, ebitanda, emifaliso n'ebirala. Kabanda asabye gavumenti okukwatizaako amasomero g'obwannannyini ku lukalala lw'obukwakkulizo lwe galina okutuukiriza galyoke gaggulwewo. Pulezidenti yagambye bagenda kuzimbayo amasomero amalala 300. Lwaki tokwatawo nga nagaliwo? Balandiza kikoze eki kimeze setenleze maze okumera lwaki ojja okikwatirako. Annyonnyodde nti ataddewo ekisulo ky'abalenzi kuba bangi babadde bavudde ku by'okusoma ne beeyunda okuvuba ku nnyanja Wamala. Ku mulundi guno lwayagadde tuzimbire abaana abalenzi ekisulo tulina ensonga. Abaana ffe tunategeka abaana bawala ne basoma nga abalenzi tebasomye. Abaana ffe abawala bajja kufumbirwa abasajja batasomye. Omubaka wa Paalamenti ow'ekitone David Kalwanga asiimye Kabanda olw'okudduukirira essomero lino n'emmere Namujwa alikulira n'ategeeza nti kino kyakusitula ebyenjigiriza mu kitundu. Nti amaanyi gano ffenna tulwane tulabe ntukola ki tugaganyulwamu. Ate omubaka wa pulezidenti Hoima Samuel Kisemba Alaali asabye abantu okwewala ebikolwa eby'effujjo n'obumenyi bw'amateeka naddala nga tusemberera akalulu ka 2020. Ebyo biri mu bintu ebitakugonza kandi ebitwakusabira abanyarwanda bote akiramu n'abantu aba Hoima kurora ngu twayitantara tukore hamu tukwatanize hamu abantu bajya mu kalulu babusinge kandi barugemu kurungi. Abyogeredde Hoima ekibiina ki International Gospel Music Explosion bwe kibadde kijaguza okuweza emyaka 2 nga kiri mu buweereza asaba Bannayuganda okugoberera amateeka agasibwawo okulwanyisa okusaasaanya obulwadde bwa COVID-19 kuba bwongedde okutta bannansi. Nabwekako tukwataniza tukawundira omurango wa gavumenti tukataba obulyo kurora ngu masasi ntwazijwara twanaba mu ngaro twayitantara omugizo n'ebindi. King David Kalisa ku lw'ekibiina annyonnyodde ebigendererwa byakyo. Naye music esobola otugatta ffenna nga tetwekubiridde side. Jacinta Bwanika ne Damba Tadeo be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.